kenze mbabulira Nze kisho kyabwe mbadde sikiraba Louis. I'll tell you the truth era nagamba nti means kishabwe sikiraba. It's too much for me, yeah. But I always watch it ngabaji recordings. Njisanga ngabaji recordings. Ngolaba Bruno goes out of his way. Bruno are risking everything. Walai ebintu Bruno byakola kweyo live eba telina muwala aliao nga you know ainzaga matino let me look at this guy mungeri eno nga risking buli kimu oli abera walinga uza nze nino omukyala let me pay nga Bruno ya risking buli kimu and right now you're saying the show was yours tugamye mbuno charity yali ya Bruno Louis fena chimanyi okuleka omuntu atalina magezi charity is non-profitable musonga bana Uganda be bakuwadde sente I swear to God they count every penny nti mukwata n'olupapula n'obalaga nti naguze kino kya sente Panda ine ekintu ekibyennyennyo kyakoze Louis okimanyi mu interview eyo Panda asize Bruno ekifaananyi ntino Bruno charity yakola business. It was business wallahi bilacha paintings mbu charity yaliye era nze sagala jenyigiramu era ne wallahi kyekifaananyi kyasize munne and you're saying this is your friend. This guy hasn't protected Bruno. Not even for a minute. Because Shoraga went on Tuesday, Panda had to come out na protecting mukwano gwe. Yasirikira dala. Omulundi gwe yasoko okuvaayo was like 3 days later, nabera kusanyuka. Era Mukazi mbuyeta beera buli wamu abantu bajja kwagala okundaba because I'm not everywhere, meaning akuba munne. Because when you say me I don't bajja kwagala omulaba because it's not everywhere. Louis bagala okujja mulaba because it's not everywhere nga shows ezempere zabeera za flopping nga yatuya ye nali ne chali wange lala ne mugamba Bruno K was used. I could see through each and everything. We saw it coming. Nina interview gender byeko Crystal Panda. Nga Crystal Panda is saying omogezi oba MC yali right okubera nga yali asoso wazaye because the show was his, not for the both of them. Nti show yali ya Crystal Panda yeye yakwata sente ze, his hard-earned money na akola share oba najja ne idea ye yokola the champagne show. Let me get one thing clear. If you're not an opportunist oba if you're not a bad person akozesa abantu to earn on your own, then you would see the truth Jendi about to tell you. When people talk about the champagne show, buli awulira nti champagne show not only thinks about Crystal Panda but the both of you. Nagamba nti the show belongs to to Crystal Panda and Bruno K. So if you did come up with the idea, chandibadde kya buntu nnyo okubeera nga gwe wandibadde ogamba Bruno coach tegeera kamalo teekamu sente weti ne webati tukole show weti ne weti naye nze show enaggwa nebeera successful nja sooka nkwate sente zange ze nnateekamu nziteeka emabbali gana amagoba aganaavaamu njagga kwata tugagabanye. You're not supposed to be telling us all that BS of simanya Crystal Panda is so simanya Bruno K is so supportive, Bruno K supports people, Bruno K is so transparent, simanya what. Don't tell us that BS. Because we supported the show nga tulowooza amagoba agagenda okuvaamu mugenda gagabanira wakati, because that show was meant to be for the both of you. So sigwe kuleta idea ate ku kintu mwenna kye mulina okufunamu ate otandika okuclaiminga rights ku show nti eziringa ezizo wekka wakozesa linnya lya show. Automatically Bruno K has rights over the money that was raised mwekyo ekivulu, whether you like it or not. That was so lame of you. You're an opportunist. Then nakulidde waliwo gundi joli mukola. Oyina engeri joli mukola interviews zino ngoli mukuba munakasa ate olabikanga atali mu kubakasa. I heard you saying abantu bali bagamba Bruno K muntu mubi simanya agenda kwononera erinnya abeera mu bakazi eno neeri. Ani atakulaba ng'okyakola ezo show ze walinga omwali obana b'okusomero. Buno simanya mbusimanga ogenda n'obuuza abaana ebibuuzo nga wamenya abaana b'abandi mitima. Bana babandi mitima Crystal Panda in different schools. Era singa ovaayo n'ogamba kati ba ex bange be nalinde etinzeeko nga ndi ku show gundi ne gundi. Hey,
oyinza n'okuba gwe altaza aluteza altaza wakyogerako ne ku shoyo n'ogamba omukazi abeera n'omuvubuka nga tanneetereza n'abeerawo omuvubuka oyo abadde tanneetereza nga azannyazannya nnyo in english abasinga okubikkabikkako bagamba a man who is a dog omusajja kasaba kuyita nti olimbwa olimu olubwabwa bwayo a dog kitegeeza webakaabakana buli kintu watuuka okwagala ayagala nnyo nti kitegeeza gwe weetereza kitegeeza gwe olabika weetereza tekitegeeza nti gwe olw'okuba ebyo tebiri ku media tekitegeeza nti ate gwe olina erinnya ddungi nnyo. That is not how it happens. That is not how it happens. But I'm so disappointed in you, Crystal Panda. Okuvaya ate no wabi clarity. Ibadde tebyetaagisa. Mbadde musobola okwesotingireyo behind the cameras. Then you telling people that, oh, the show was mine and it's me who yatekamu sente ze blah 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 blah. Wakozesa munno yo a user. Era Bruno koba mukakkamu nnyo okutugamba nti wazina amazina gonna all in the name of supporting Crystal Panda mbozinirako Crystal Panda so that ajjuza show. All that effort that you put in. Simala Crystal kantekeka oluyimba. Simala Crystal tuzinemo. Simala Crystal tuzinira abantu. Ngoli mukuyambako chaliwa wangulenga goli eno otudde paka wona olinda olulu. Kati kyemwagala otugamba nti she naddako mugenda gitegeka in the names of Bruno K. Crystal Panda so lame. So lame ebe bigambe bajjajjaffe. Sife. Kwata sente osasule muno oba badde tonamusasula ate makati.